Mass on the beat. Abalindirira Yesu tebawangula ensi nebweba ngekaye tebagidduka linda Yesu. Otuwemmere yaffe yaleero otusonyiwa ebyonoono byaffe ng'osonyiwa abatonoona totoola mukemebwa neetwenenye mu bibi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa biibyo emirembe n'emirembe ekisa kya mukama waffe yesu kristo n'okwagala kwa ye katonda n'okusa ekimu eky'omwoyo omutukuvu bibeere naffe ffena emirembe ekitagwawo. Banange finally nzize okulaba ku mukwano gwange papa Didi omugonja wanji muganda mujebaleko madamu mujebaleko zigenda gitya bwe bityo tugezaako nalaba ebintu ebyo neŋŋamba papa mukama wange twatulanga nompamu ku magezaawo tuzze ku studio nendaba nga obulamu bwolinga obwagala okutagalatagalamu naye mukama w'amaanyi nti ate kyensinza okusanyukira oli strong oli strong. Nze namikwano gyange abatera olusi nga mulwadde n'ogenda omulaba naye nga kweganga embeera alaga atidde nnyo naye kyensinziza nnyo okulaba nga like yo strong olaga nti olina essuubi era nze kimanyi mukama ajja bikola nebyotasuubira bulandi. Amin. Yeah. Nenga obulamu bugamba ki? Si bubi nnyo. Gwe mulwadde ate gwali eno ate gwatuwadde ebyokunywa tunywe. Mukama yabireese. Amiina nnyo. Didi sofa oli otya muli obulamu like butambula butya? Obulamu si bubi. Just mbadde nyina kizibu ky'olubuto kunnuma. Kibadde kisinga okuntawanya. Naye kati ekyo bakitereezezza kubanga kyali kya mmere nga waliwo emmere gye sitalina kulya kati ekyo nga nina okutereeza kyemmere then kati ekyakawuka akasirimu ate kyo kyebasooka okuhandolinga first so process kwe kulwawoko nga baagala okusooka omanaginga ekimu bagenda ku kirala naye ngaembeera yo eriyoke tewali buzibu w'amaanyi. Sofa baani bosobola okuwa credit nti mu mbeera embi bakubeereddewo nota feeling lonely advise support financially webi buli muntu yenna mwebaza actually embeera etuuka n'ekuteeka mu fix n'olowooza ensi yakuta nze nkoola nnyo Katonda kati Katonda bw'omutegeera ojja tegeera nti no Katonda ali mu bantu bw'oyamba omuntu Katonda ogw'oyambye bw'oyisa omuntu obubi Katonda gw'oyisiza obubi kati bwe nasaba Katonda ntaasa ndi mu kizibu abantu ne bajja kati abantu kati okubeerawo kwange Katonda ali mu bantu antizo olaba ono mbadde nga mulaba nga jje ku studio no ne madamu nga barekodinga si bapyama ate mbadde mbagobera ne ku TikTok naye era still kuva ebbanga lyonna lye mbadde nga mulaba nga tulina kyetusobola kwogerako ng'era mulaba bulabi n'omulaba bigweraawo naye olaba kati yasituse kati era Katonda era agiddemu ono okulembeza nnyo Katonda Didi omutegedde mu mbeera eno oba even before nalokoka ndi mu primary 2 netwala mu kyaki nendokoka ebyaddala oba just kusaagamu kati wemba nsaaga then oli ku muzimu gwa recording ezisaaganzi
senior 2 P2 epitu Nanga nga walokoka mangu ate netwala mu kyaki nzekka nga tebakututte bino kubaffe abazadde ffe waffe kati ekintu ekyaliwo nze mama wange tiyanga nakola kintu kyensazeewo kati mu P2 waliwo eddiini y'abalokole yali eze masindi eyo ng'etandise ndowooza wiiki eyokubiri wenagamba bugamba mama ngendawa kulokoka samuga ngenda kulokoka bajjanga byatanganga crusade oba kayanje yagikola eyo oba kyaki ne kati gyeri so we yali etandika kintu kyansika nempulira music oyo kati ate nga balanga ebyokusande kati sande etuuka ngamba mama wange nti ngenda ku kyaki nangamba kale nanfunayo omuntu namperekera nenkomawo nemugamba nti ndokose nagamba kale oyatudde kati yali zekola mugamba ye ngagamba kale ngasekanga aleka okuba yali alowooza oba ngayinza okera ku makya nayambala nemugamba mama kati lwaki oyambadde ekyo naseka kati andowooza okubeera nga njatula nze wenatandika okutegerera mu P1 P2 awo mama wange nasanga bamuyita mami osegeera ebyo bitiibwa kati nze wenatandika okutegeera neŋŋaana okumuyita mami kati lumu yali alina abaganda be tutudde nemuyita erinnya lye nansi nenyogera oluswayiri kwanu nali tebanzalira mu Uganda nenjogera mu luswayiri kati nendaba nga boogera kati bayogera ate nali manyi oluswayiri oluzungu n'oluganda ennimi ze nali manyi kati ate ndi manyolo naye kati nga buli ekigwawo nga balaba yaseka kati wenakomera okulaba maama nze nga mmanyi nti nno decision yange kubanga nasemba mulanga nkyali mwana muto weyafiira naye alina ekintu kyeyaŋŋamba awo nga mu P3 ndoza yalinga ayagala okulaba ngenda extent kimu kintu kyendiko nasaba ogusooka natanfaako ogwokubiri na pasente z'okuwaayo ogwokusatu then ogwokuna waliwo yanyiza ku hoteri ya Takapa nenvaako ate kapa nali njagala nnyo kati nendeeta olutalo kati nentandika okusaba kati maama olunaku olwo tiyaseka bwe namala okusaba nangamba nkubuulire Yesu tomuvangako kirabika omuwagadde nnyo kati awo nekirookinga kati bwekyalookingirawo kati nze ze memories zinasigaze za maama mama akyaliyo yafaana nasema mulaba nga ndi P3 ndowooza P3 before so kati okubeera honest buli omu akiina naye ensi eyinza okulemesa okubeera honest newankubadde obadde oyagala abagagga basinga ojja kubabuuza bajja kugamba si basanyufu kubanga balina obubbi obusobola okubamenya buli lwonoonya ssente zero egenda okweyongera ku buli ssente yo ereeta bizibu wano kiri ku mmwe mugenda kaaba oba mugenda kkiriza emitwe gyammwe gikole oba musaaga oba temusaaga Katonda tayagala kumanya Katonda agenda kubuuza talenti nakuwa 3 wazikozeemu ki nze sikwata ku bintu bya Katonda talanta zitukwata ate tunawakolera ki bayibuli ng'evaayo ate akozesa talenti ze ojja kubeera jaji kati simanyi oba okwesa talenti kitegeeza nti no bamale kusasula nedda kakuba Katonda tagenda kubuuza nti no
nze okukuwa talent namala nakugamba nti no okusiza ensigo nze nakuteekawo kati kiri ku ensonga lwaki saawundi yenna gwe wakola emabega nga yenna nga okola wa bwereere music munsi temuli kyabwereere n'omuntu gwowa oluyimba ow'obwereere ayinza okugulira kuli pepisi ow'ataano so akutuuka katya transport kati akutuuka katya okitegeera abataddemu transport n'obudde akutuuka katya so teri kintu munsi kyabwereere naye oyongeddwako otya kubanga kati katonda wakuleka katonda yakugaggawaza tonaba kukweza mwaka gumu ate nakuwavuwaza nga tonaba nakugenda mu maama wo mu lubuto katonda y'omu yakugaggawaza ate yakuwavuwaza kati kiri ku ggwe ogenda kaba oyimbire ewa maama mu lubuto oba ogenda kusalawo otomere ensi katonda jamanyi ogirimu ebigambo producer Diddy byayogera birimu obunabbi si bunabbi like birimu okufumiitiriza byetaagamu obwongo ng'omutwe guli sharp no ofumiitiriza oge katonda oyingira oli mwavu ofuluma oli mugagga okutomera ensi era tobitegedde wagaggawala tonaba kuweza mwaka gumu katonda yakiteekawo wayingira oli mwavu nga tonaba kuyingira mu lubuto lwa maama yateekawo obwavu bwonna n'ebiseera n'ebikukubye kati gwasalawo gyagala obeera yalinda nsigo eziteredde nsooka okwebaza producer Diddy nze okusooka okuwulira nali mu P7 nempulira kali akayimba akagamba nzigidi producer Diddy nzigidi koko finger okajjukidde kati fe twamusooka eri kawala kaleke kasonye kaleke kase waliwo nze awo wensooka okuwulira awo wensooka like oluyimba olwasinga tuyitamu kuba twali bukunji eyo gye nali nsomera Buyikwe district eyakutuka ku mukono then ne wabaawo awo n'olwa ani yakola stamina ogundi katasimanyi talemwa Alexis talemwa yasooka Diddy n'agiddamu eri yatambula baavu Diddy kati ate awe stamina ya Eddie Kenzo netuyitamu naye stamina ndowooza yasooka otuyitamu nga olwa Coco Finger terunnajja kasa tazikola waali anedda kati yalina otunyumiza nze kati experience gye nnina Coco Finger watayina nali mu kyalo kati olwo oluyimba lwa stamina lwakuba era that was my primary nga mmalako primary awo nankyali kaddoogo nali kakidi nnyo kati oluyimba lwa stamina nga bwe tugenda okulambula obimanyi bino byetwagendanga ejjinja ku myoleso lugogo nga lukuba manyi bino bisakasi bye basaayo na gino pepisi neteekawo moviti neteekawo samona n'ateekawo egyo emidaala egyo lulayika lwa 29 nga bayita abaana b'amasomero okujja okompitinga mu kuzina bane nga bakuba sitamina kati ng'erinnya lyo bulwembuliro oluyimba lwa Coco Finger nempulira naluno erinnya producer Diddy nerinnyingira nnyo muno era waliwo omulenzi eyatubbako akasente kaffe ku ssomero eyo awo nali nnyingidde senior 1 yatugamba musonde sente nfuuse muyimbi namiitinze producer Diddy kofa okakasa kyali atuleetera ekifaananyi yagenda ndowooza neyekubya ekifaananyi n'omusajja ng'alina enviiri and it wasn't you by the way najja natugamba producer Diddy wuno namutuuseeko remember twali mu kyalo netugamba otuuse ku producer Diddy ogenda kuba hit akuba zino ennyimba kyali yatusolooza awo abasiniya wano bamanyi muba bato ku ssomero nasolooza n'abamusingako n'abasolooza naye ng'ekituufu twalinda oluyimba tetwalulaba ekitegeeza yali taze kulabaga naye nkubyamu akafaananyi embala emyaka egyo okuva by that time up to now nga Diddy mukama akyakukumya ate nga Diddy wonna n'ebbanga lyenkulabidde nze nakusanga ne ku studio enkulaba neŋŋamba yono producer Diddy mulijjo gwenda banga ku bwongo nkimanyi yegwe naye nga ndaba like obukkakkamu nga sikkiriza nti omuntu eyakola ebyakabi bw'ati asobola obba omukkakkamu up to that extent nga ndaba omuntu
atuula n'otunuulira buli aliwo, abeejaka n'obalaba, abeeyita ab'ekitalo n'obalaba, naye gwe n'osigala ng'oli bw'oti. Era njagala okukoppako ekintu ekyo. Mukama ekibasoboka nange Mukama yandi 18 nemba like ne woba olina byokoze mu nsi naye n'osigala nga oli down to earth. Kati kankoyewo akamuwa akokusatu nga tonaba kuyingira maama wo mu lubuto Katonda yateekawo ki? Yateekawo okwegatta. Obwavu bwonna ebiseera nibyo byonna biri awo. Katonda bye yasooka oteekawo. Nga tonaba kuweza mwaka gumu kufuluma obugagga bw'emikisa gyo buli kimu kyonna kiri awo. Era Katonda yateekawo. Kati awokusatu Katonda wakubuliza ensigo yo wakusiga ki? Wasiga okukaaba nti nno simanyi abantu lugoja nkyali muto oba wasiga nti omanyi nateekayo omutwalo gumu wabula omusajja kati muliko wabula eyanze bwaba aliwa? Wasiga ensigo kati tiyaba booli wabula twasiga mwasiga ensigo banonyi bonna abazisolooza ojja kwesanga nga bonna basinga bamusinga okubeera obulungi. Mulina okuddayo mu muyambe so tebaaba. Producer Diddy nawe sitegedde wali wogambye nga sinayi biri recorded bijja kusoboka Nyakuddamu akazanyi. ndaba nga newenziramu obiwuliriza byangu mateeka 10 ag'Ebbayibuli soka gasome buli lunaku then nga bobiwuliriza. 10 commandments. Ewali ansa wokka. Mpaamu ku magezi Producer Diddy. Kati ffe tuli abayimbi abakatandika oba we tubala olugendo gye lulaga tetunnatambulako yadde endowooza. Nga bikalubamu awamu. Tewali kikaluba, tewali kizibu. Oza lwaki? Ono ye omusajja gwe bayita Mr. Mukunja. Nze ye omusajja omuzeeyi gwe bayita Diddy Muchwa. Producer Diddy. Ono superstar w'eggwanga. Kyatukola ayambala ze Calvin Klein eryamusobola. Kingship. Olaba ne juice gwanywa okitegeera ono nambeemu naffe tutya olaba era yanywa juice Omumerika kati manager weera mumulabe essaawa ate nno siri manager we ffenna tuli bakyali naye kati okimanyi nti nyina omukisa okulaba nga abantu bano bantuukiridde ffe anti kati bwe tubeerawo kati Diddy ate olaba kati ensi bwe gyobweri kati bwagala kunkayanya nti no temuli waka kati tugenda kayana Diddy naawe oli wakabi naye topuluvinga teri wakabi teri atali wakabi ani agenda okulaba vidiyo eyo omumanyi agenda okulaba vidiyo eyo ayagala ono agenda kugidda mu lwono kati fe tuli mperekeze tuli bakiyambi ati kati ate Diddy we tudda mu byokoze gwe tobaliira mu mperekeze sina byenkoze ate abaabikola bo tebaliiyo nakuba besigita nze yagiyiiya sigwe naye olina kyewagattako music y'omu kuva ku King David music y'omu tekyukanga kyogamba King David lwakubanga babiyita bitabo ya Solomon ebyenyimba ne bwe busika bwa David gwe yawa Solomon. Anti omuntu ayinza okubuuza wanaga nti King David music gwe yayimbanga y'omu n'ayimbibwa kati oli agenda ekitegeeza ne King David. Tojja kubitegeera woyagala King David music kumulya bamuyita orchestra oba opera. Gende Russia kubanga kati muli block temumanyi Russia bayimba batya bayimba opera bayimba nga bamalayika buli malayika n'eddoboozi mu opera classical music
kati music oyo tetusaana kumumanya tetusaana kumuyimba kubanga emyoyo gyaffe gikyali wansi nnyo. Tukirize oli mwavu weyagalire mubwavu bwo kubanga bonokeera niwesanga kati obulya music gwebayita classical music ojja kwesanga Uganda togenda kubeeramu, ojja kugenda Italy, Spain nga gyobeera. So buli kimu Katonda yakiteeka wano. Gwe wenyini simanyi oyinza okuba nga oli wano nga ffena tuyitidde ku ggwe. Ozze bwala birala ffe ate emikisa negiyitira mu ggwe. Kwegamba enteekateeka za Katonda zo. Enteekateeka za Katonda ziri zimu. Omukwano gwo Katonda yekka. Ate ekyokubiri Katonda tagenda kubuuza ebirala, agenda kuleka okole buli kyoyagala, yayagala results. Kati oba ogenda munyonyola nti no salina capital, simanya nenyobola gi, simanya ebyo byonna tayagala kumanya, abimanyi naye tayagala kumanya. Lwaki tiyabuuza Adamu weekwekera ki? Lwaki manya yamubuuza? Katonda yali tamulaba, Yali amulaba. lwaki yamubuuza Adamu oliwa ng'azifa abuuza omuntu gwatalaba? Lwaki yagezako n'okubabuuza mukoze eki? Ng'ate already yakiteekayo. Kati era mikisa gyonna n'agiwa omukyala kubanga omukyala yafuna amagezi okugamba omusajja gweno liddofi ajja kudda wano. Kati kyova olaba abasajja mulwanyisa abakazi kubanga abakazi for one reason ne mu Bayibuli babakuba. Sabaza makerenda nyino genda mira makerenda ne yansi Didi akasembayo ogetu endongo bali nnyo Katonda ne yansi munna. Amina mukonje mwe bali madamu we Didi tugenda kuda ntu kuba endongo mu studio. Ebirala mujja kubiraba kasita mukonje ajja kuba byogera ko. Nsaba Mukama Katonda omulungi. Amen. Akunkumira. Linda Yesu, linda Yesu, linda Yesu, alina amanyi agakola ki agayamba abakone. Linda Yesu oyo ekisa kyeyo kinyoma kirina. Export TV to the world.